President Yoweri Kaguta Museveni okuloonya akalulu eggulu akutandikidde mu ssaza ly'e Answa n'adda mu ly'e Mora n'amaliriza mu munisipaali y'eggulu. Yonna President Jaise abadde akubiriza abaayo okumulonda wamu n'okusuubiza nga bw'agenda okwongera amaanyi mu by'obulamu naddala okumalawo obulwadde bwa hepatitis B obutandise okubazinyengera. President Museveni era asuubiza n'okubonyesa eddagala mu malwaliro. Hepatitis B, the babies are not a problem because those ones are getting vaccinated. Therefore, my grandchildren, I'm not worried about them. And machalo wego. I'm worried about you, my daughters and sons. Even you shouldn't worry. We are going to have a mass vaccination. Yeeyamye okulirira abantu bonna eggulu basajja be baaliira ente mu biseera by'olutalo olw'omuleeta mu buyinza. We are going to put more money, maybe 3. We are going to put more money in the issue of compensation for the cattle so that we finish with that. Then somebody may say, why didn't you emphasize the Acholi war dates before pay and finish? Kyokka yennyamidde olwa bannakibiina abatafuddeyo kubuulira bannansi ku bintu ebiteekeddwa okusookerwako. The NRM Secretariat does not educate people. So people just stay there, everybody thinking whatever he thinks. Eggulu banna FDC abasomi mu 200 basaze eddiiro ne beegatta ku NRM. Oluvannyuma lwa kampeyini, President Museveni alambudde ku Mimbi Fiina Mugerwa abangi gwe bamanyi nga Fiina Masannyalaze ali mu kujjanjabibwa ku ddoolo lya Green Independent Hospital oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Bagenzi badischargingako one by one nera kubanze just nabadde nfunye problems zange zinabadde nfunye nga nneneko okusinga ezaabwe omanyi nkozesa nnyo omugongo nga nzina so babadde balina okutreatinga thara but now I'm telling you anytime I'm back on stage as usual. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.